Webungedde mu ggwanga lyattu Uganda ng'ebya Honorable Joel Ssenyonyi bibi onono avunaanwa okulya enguzi. Webungedde mu ggwanga lyattu Uganda nga Bobi Wine akunze abavubuka okuba nti nno beekalakaasa. Webungedde mu ggwanga lyattu Uganda ng'ensonga za Ssuuna Beeni zikyalanda tukuleetedde ebipya ebiriwo. Era webungedde mu ggwanga lyattu Uganda nga Mbazira Tone munnange ate emmotoka ye tebaagikozeeko emikolo byonna tubikuleetedde. NN News Park Channel twagala okwanirizaako mu kanywero kaffe aka webungedde mwe tukuwera amawulire agabadde mu lunaku. Webungedde mu ggwanga lyattu Uganda ng'ebya Honorable Ssenyonyi bibi kawedde budda munnange batandise okubeera nga baleeta bwino mbu ono yalya ssente mbu ono yalya enguzi era nga munnange ssente ezoogerebwa ziri mu 1.7 billions. Mama nyabo bavuddeyo ne balyoka bamugamba nti bwe baba nga balimba aveeyo annyonnyole ensi ennyumba gye yazimba ekyanja ssente zaavaawa. Mu bizinesi ez'enjawulo zaalina mu bbanga ettono lyamaze mu palamenti zivuddewa. Bagambye nti nno Honorable Ssenyonyi munnange yalya enguzi era baagala awe embalirira. Tosobola kuŋŋamba nti Diini Lubowa ezo facts zalina neyo information ye yajeewadde. Njagala oveeyo otunnyonnyola akawumbi akamu ne obukadde olusambuzi wafuna mu Civil Aviation Authority bakuwaza ki? Mbagala mu kooti tugende tugasimbagane n'omulamuzi. Ssenyonyi ogenda kudduka Kampala. Twagala kye bayita audit report nze asinga okugyetaaga eyogera ku by'obugagga byo nga bw'obifunyemu. Ombuulire wajja wakola ssente ze zaazimba ennyumba mu myezi 2 eyo gy'olina ekyanja. Era otubulire ne ku flats eziri entinda nazo ssente zaavuddewa z'oli mu kuzimba. Mukulu watinkudde ennumba nga zibadde ziwummudde ku ssaawa 6:00 kaze kuluma erumo oziwulire. Gwe bw'oba omanyi nti tubadde tuli ku bino byokka byenkubanjizaako akawumbi akamu mu obukadde 7. Ngenda kutinkuula bwe nkumaliriza nkwate ne ku kano kakyaliiko kamusisi bwe ne bw'oddayo ewaka mukyala wo mugambe nafunye ekizibu. Mutandike okuseevinga ze mugenda okunsasula. Gwe sirina ze nkusasula. Tandika okuŋŋaanya oba mukendeeza za kameeza oba mukola ki? Tandika okunoonya z'ogenda okunsasula bw'olemererwa nja tunda njuuyo kankikugambe. Kati Ssenyonyi lowooza entalo za bwongo, entalo za bwongo. Nze Junior nnwanye entalo naye za bwongo. Lowooza nnyo ofumiitirize. Ani ali emabega ga Diini Lubowa? Ojja kuzirikira mu kooti. Leader of opposition ojja kuzirikira mu kooti. Akasajja tekakutya ate nga neewiino kamuyina. Kati ssebo mwami Ssenyonyi ffe tukulinze mu kooti nja kubeera ye kooti nze sibeera mu kooti. Omulundi gwange ogwasookedde ddala mu bulamu okulinnya mu kooti we baali basiba kibeddi naye ku luno nja kujja. So n'olwekyo olabanga munnamawulire ng'akweyimbyemu ebiseera ebisinga manya waliwo ali emabega. Kaakati nze Ssenyonyi amagezi genkuwa noonya engeri yonna ekintu kino gy'okivaamu kwayatire. Okumanya ne pulinsipo tannabyogerako ebya Ssenyonyi. Wano tuvumye empuuga. Mpuuga yalya. Ssenyonyi ye teyalya. Awo we tuli.
Webuwungeredde mu ggwanga lyattu Uganda ewa Honorable Ssennyonyi ng'ate tuvuddeyo munnange ate President wa NUP atwogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine avuddeyo n'akunga abavubuka mwenna gye muli mukungiddwa okuba nti nate mwenyigira mu kwekalakaasa wabula okwekalakaasa okw'emirembe. Bobi Wine avuddeyo n'alyoka agamba nti abavubuka munnange bonga ba Bobi Wine balwanyeko kye balwanye kaakati yessaawa abavubuka mubeere ng'ate mujja mwenyigira mu nsonga zino mubeere ng'ate twekalakaasa mu kwekalakaasa mbu okw'emirembe tulabire ku bannakenya katubeere nga tumukuwa twongera okunga abavubuka be Uganda tezina ensonga temuzirekera abakulembeze tusobola okukolako paati yaffe ne tulabisa obukozi bw'ebikolobero n'obumenyi bw'amateeka obuliwo ne tugenda ne bweru w'eggwanga ne tumekinga sure tooki z'ensi yonna zitunudde mu ggwanga naye mwe abavubuka b'eggwanga mwe abavubuka b'e Uganda mwe mulina okimaliriza kubanga kino tukirina kubeera ku Ssennyonyi oba Kyagulanyi oba Muwada oba omuntu yenna no kyammwe eno ensi yammwe era mulina ogitekenga baba. Webuwungeredde mu ggwanga lyattu Uganda munnange atolowooza Mbazira Tone teyakiguddeko emmotoka ye baagikozeeko emikolo nga woli mu kulaba ebifaananyi ebyo emmotoka ye bambi baagisumuludde wabula bambi ekiri ewa Mbazira Tone ne Ssuuna Ben oba waliwo ali emabega w'okuba nti no bano abantu batulugunyizibwa bambi tamundeetera okulowooza nti waliwo abalwanyisa abantu bano ababiri naye ago sigendesa olunaku olwaleero munnange emmotoka ye baagikozeeko emikolo emmotoka ye ne bagipangula jjukira ono yakawona za akisidenti okitegeera emmotoka ye ne bagipangula nga woli mu kugirabaawo kaakati bambi avuddeyo n'abeera ng'ate annyonnyola ku nsonga zino katumukuwe naye ngenda okumulisa ettaala okulaba eriwe nagiresi kozi eyo gye babbiyeko ebintu eggulo gye nabadde nayo gye natambuza emisana kati nze kennyini ze nagipaakinze ngamba kino kiki ngenda okwetegereza ng'ebyaddala yeeyo naye nga bajambuddeko ebintu byonna amataala gonna ne side mirrors koze ina side mirrors 3 waliwo side mirrors n'ebbiri eza bulijjo then waboneka ne kabaita ka baby side mirror kabeera wansi wano nga ku bumper nga ku bonnet so byonna babitutte then ne munda ne bayingiramu ne bajjamu ebintu bingi nnyo kugamba yoleke mwerere naye nga nze ng'omuntu nasangiddwa siriiwo. Era webuwungeredde mu ggwanga lyattu Uganda munnange tukyali mu b'ebinyaanyanya kati no tugenzeeko ewa Ssuuna Ben webuwungeredde munnange ng'ensonga za Ssuuna Ben zo zikyalanda okitegeera waliwo avuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku nsonga z'ekyapa tugenda kubeera nga tukuwa odiyo eno naawe ogiwulirize bulungi wekuba kuba nti no munnange oteekinga sayidi obeere nga ogitwala ng'ate omaze kuwuliriza ono n'avuddeyo n'annyonnyola ku kyapa okitegeera ku kyapa ekyasooka okufuluma nga kiri mu mannya ga Ssuuna Ben katubeere nga tumukuwa kyakyusibwa ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokusatu 2022 25 ogwokusatu 2022 kyokka transfer z'ekyapa ekituufu kiri ekya Ssuuna yekka kyakwebwa nga 26 ogwokutaano 2022 a difference is 2 months kati baali baagala kukwasaganya just yawo kyekyapa kye baawa Ssuuna ekusaba amazzi fulomu kamoga yakifuna nga 21 ogw'omwenda 2021 nekikyusibwa ng'essaawa 9:13 nekidda mu mannya ga Najjemba Amina nga 11 ogw'okuminaogumu 2021 ku ssaawa 6:23 then from there from Najjemba to Ssuuna nekigamba nti nga 25 ogwokusatu 2022 ku ssaawa 10:36 kyekyapa ekiriko plot number 620 ekyo kyekyasaba amazzi ffe kyetwebuuza lwaki yatuwa ekyo mu kusaba ki amazzi then ekyapa kiri kyonna kati ekisaturatinga mu mawulire nkusomera details zaakyo ze mutasobodde kukebera mugundi mulandizi siba kiri kubanga saagala abakyala bannange ffenna kituliiremu tulabe okutuufu ani mutuufu ani mukyamu kuba tuyinza oswala mugenda si tuyinza twaswadde dda
tuyinza wabula just kutereeza ekyapa kya Ssuuna transfer form from Ssuuna to Nambwa ekiraga awulira ayi Ssuuna Ben tamanyi namba ye ya simu ku transfer form bw'oba wali ekyusizo bali oyogezeeko ku bintu by'okugula amataka transfer zonna ennamba ya simu kintu kikulu nnyo teriiko ku transfer form ya Ssuuna ng'ate yagyekolera Ssuuna Ben tamanyi maama we tamanyi taata we ku transfer form ze era tamanyi kika kyabwe ayerabira nnyo Ssuuna munnange yeerabira ngera bagamba nti we Masaka Kataala Beni n'agamba wano ne bawandiika details ezo nga tamanyi taata we tamanyi maama we so tamanyi mutabani waani wa mukigundi waani n'agamba nti being the registered property of the land complex in the above report number 5759 eri mu statuting kati n'agamba nguzizza I transfer to Ssuuna Ben I transfer to Ssuuna Ben and Nambwayo Mary ye Nambwayo yamanya enamba ye y'essimu era neewandiikibwawo ng'ennaku z'omwezi 12 Desemba 2022 n'agamba nti Ssuuna Ben n'asayininga nga vendor omuguzi do you understand? Omukyalo oyo we yabadde akugamba yagamba baagula bameka babiri wano signature bagamba sign of vendor ye yagula oba yatunda okitegedde nyabo kufuna mukwano nekubeerako signature ya Ssuuna Ben ate ng'eri gundi just scanned not original signature sorry so vendor kitegeeza omuntu atunda yaba yagula yaba nannyini yali mu kusooka statement ya mukyala oyo mukyala Ssuuna agamba baagula bameka babiri netukkirira tewaali witness okitegeera nga bagula nga bagula obanga Ssuuna atunda yes then signature eyagundi ababiri ne bateekako waggulu Ssuuna Ben andi ne bakamixinga ne bakafuutizaawo andi Nambwayo Mary signature of the purchaser Ssuuna Ben n'asayininga ne Mary Nambwayo n'akola ki bw'otunuulya signature ffe ku biwandiiko madamu oba ali oguze ku kintu ekyobuvunaanyizibwa tukozesa peeni emu tetukyusa ne bwe kiba gundi kiraamu kikyusa peeni oyo ate omwewuliriddeko kaakati Nambwayo oba mukyala Ssuuna Ben avuddeyo munnange n'abaako byayogera ku mwami we bye yayogedde mbu simanyi ku sayiti talinyangayo era munaye ne babadde akozesa omuwala ono abadde tabamanyi kakati nno ono avuddeyo n'abyeggana nalyoka agamba nti nno inginiya w'oku sayiti ye yamuwa n'omulimu mbu omuwala Nambwayo ye yawa inginiya oyo abadde ku sayiti ya Ssuuna Ben mbu ye yamuwa omulimu katubeere nga tukuwa omukyalo ono Nambwayo naye abeere nti nno ensonga zino azikkaatiriza. Mpulidde omukulu agamba nti n'abakozi abali wano eno sibamanyi naye njagala otwale ennamba ya inginiya eno omukubire omugamba ani yamuwa omulimu wano tumukubireko kati ese we nayinza okuba nga yeebase naye omubuuze ani yamuwa omulimu bw'atabanze Nambwayo era inginiya yakyakola gitayinya nze namuwa omulimu kwegamba ennyumba wagijira ddala from grass nze namuwa omulimu njagala omukubira omubuuzi ani yakuwa omulimu ne pulaani yegwe wagikuba ey'enju nga gwamanya ekisenge kyammwe bw'oyagala kituule nga bagamba simanyi muzimbi okubira inginiya ogenda gitwala omubuuze ani yakuleeta ku ground n'akulaga kuba waaliwo akatimba awo poloti eno twagisala
ku poloti eri endala gy'olaba wali okitegedde kwe twagisala kati ne tugira eno nefuuka eyaki eyaffe omubuuze ani yakuwa omulimu bwete etambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel ako ke kabadde akanyumiro kaffe aka webuwungeredde tuba nno tukuwa amawulire agabadde mu lunaku teweerabira okusubscribinga leka obaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba